Ekisooka ye kadi. Ogirina? Njirina. Oyo njajji kulaga wano. Kadi ye ni yupi ogirina? Njirina. Ate kati mbadde mukulembeze already nga nze mwogezi wa Nakaseke. Nga be bakuwa obuyinza abe ni yupi. Bakwata obuyinza ne babuwa registra. Registra mumanyi registra ne folk person abo be batwala district. Era nabo mu Nakaseke bampa obujulizi. Muno Nakaseke bakimanyi bulungi nze mbadde omwogezi wa National Unity Platform. Okay, basebo ne bannyawo mugamba mutya kanso bitambulira ddala bulungi nnyo. Onako olwaleero nsinzidde no Nakaseke. Ekyalo bakiyita batya? Nakaseke South Constituency Buggala. Nakaseke South Constituency aje nsinzidde okubeera nti nate noonya ku mukulembeze w'eggwanga agenda okuddako 2026 wange Erutamaguzi. Omubaka we Erutamaguzi. Lwaki tomusenda sena nakwegattako? Oba n'ofuna ku masannyalaze ge? Ani? Erutamaguzi. Ayina amasannyalaze eno musajja masannyalaze kigayina. Anti senga akudde emabega oba ne mukwataganira wamu. Mubanoonya amasannyalaze naye anoonya amasannyalaze naye aneegatteko. Osinga Erutamaguzi amasannyalaze. Ate ogageraageranyizaawa. Anti I think wamaanyi mukko. Ensi mumanyi. Ekyokuba nti oli w'amaanyi ng'ensi ekumanyi tunoonya twagala kukomyawo democracy mu ggwanga. Nti democracy ono n'ababaka ba parliament kibakakatako bw'oba okulembedde ebisanja bibiri kiki ekikululukanyiza ogende mu ekisanja ekyokusatu. Emyaka 10 kiki ekyogenda okugattako naye no otakoze mu myaka 10. Erutamaguzi akoledde abantu bamwagala. Yawula okukolera abantu n'abantu okwagala bibiri byanjawulo. Okukolera abantu kyanjawulo n'abantu okwagala kyanjawulo. Sinze kali esubulo lwaleero sinnafuna mukisa guyingira mu office yonna abantu mbalaga obusobozi bwange nti nsobola okukola ABCD. Office gye nsaba Bannayuganda ya bukulembeze bwa ggwanga. Naye bw'oŋŋamba nti omuntu bamwagala ti omuntu akoledde abantu ebyo bibiri byanjawulo kubanga nze nja kukuleeterayo abantu basajja bange bali mu Nakaseke muno. Mumubirabira eyo ku social media gye mubirabira naye temunnaba kutwalamu nnyo budde. Twala obudde era nakyogerako lumu nali ku interview emu obuulirize ku mubaka wo mubuulirizeeko. Leka kugamba nti gundi akola kati ab'e Nakaseke bo bakimanyi ekituufu. Abali ku ground bakimanyi. Doesn't need me to say ABCD, no. Kale. There is something there. Ensonga zeezo basebo ne bannyabo soka weyanjulira abatulaba tandikiraawo. Bannayuganda mbalamusizza abandaba ku Kacumbali abandaba gye musinzira yonna okundaba. Erinnya lyange nze Kali Esuubula Benjamin. Ndi musajja Munnayuganda. Ndi nzaalwa y'e Nakaseke wano. Kitange Abel Kironde Kiyingi omusajja munnaddiini ate musajja yali omulwanyi eyaleeta abamu ku baleeta Mwami Museveni mu bukulembeze era abamuyambako e Nakaseke eno gye tusinziira. Ndi musajja munnamawulire omutendeke era nga nkola ne baganda bange bano Bakacumbali tuwangalidde nnyo mu field eyo. Ndi musajja munnabitone nti Katonda yampa amatu okuwulira kikwatagana n'ekitone n'okulaba nemanya nti ono asobola okuba ABCD oba kino ekintu kisobola owoomera abantu. Ate ndi musajja mulimi basebo ne bannyabo. So mbagaliza ekiseera ekirungi ku Kacumbali ate ensonga zange muziwulirize wakati mu mukwano awatali kusika muguwa tekubanga ebintu byange omanyi si bya kusika muguwa bya mpola mpola. Ebintu byange bya mpola mpola kyovola bano obukulembeze bwe mbambusaba mbusaba President Museveni kubanga kati sawa zino yo mukulembeze w'eggwanga era musaba emyaka ana gyakulembedde gimumala wabula akwasa obukulembeze alinga atanatandika engeri gyabwagalamu alinga atanatandika bwe mukiraba naye ffe tulina engeri gye tukikola tukirabamu nti mumulaba yakatandika naye tulaba akoze. Ate mwana wattu nze nze omu ku Bannayuganda abalaba President Museveni byakoze nebyatakoze naye byakoze weebiri tuleme kugamba bantu kati babeera byakoze weebiri
ekikutanudde n'ogamba akamojjewo. Bw'okimanyi President Museveni naye kennyini waali tamanyi ani ayinza muddira mu buyinza. Standby generator togiwulira. Tuva mu kwogera obwogezi. Njagala tulowoozeeko nnyo ku Uganda after President Museveni. That Uganda, like today, abagamba nti bamuwambye lwaleero baleero avuddeko lwaleero. But that Uganda after today, tomorrow. Era ebeerawo. Wagirowoozezaako ani atukuttemu, ani atutte eggwanga lino nga bwe lyali emyaka 5 egyasooka Mwami Museveni nga yakajja. Omanyira Mwami Museveni gye baali bamwagalamu. Yakati olowooza kiki ekitanudde okubanga olwalira abantu bamukyayi mu mbeera eyo. Kubanga nkimanyi, this is a plain truth, nti abantu bakooye Mwami Museveni. Abantu bamukooye. Kyova olaba naffe abavubuka olwaliro okugina emyaka tusobola okuvaayo ne tukuba ebituli mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ekyennaku nti n'abantu bano bwe twabadde tulowooza nti ba opposition nabo bagenda okutwala Mwami Museveni ate nabo ba mafia. Kitegedde nti nze sirina gundi bwe ngamba nti gundi oba bonna ba mafia kubanga bwe yali yakajolede waliwo opposition DP yaliwo nga y'amaanyi. Otegedde era akalulu akamutwala mu nsiko ya Mwami Kawanga Semwogerere omugenzi yali w'amaanyi. Kyokka ekyo ekisanja ekyajjaawo DP ejje omusajja yali w'amaanyi era ye DP eyo eyali ekyasinze oli omusajja Semwogerere yalina ddayo mu byafaayo bye yalina abantu. Kawanga Semwogerere yalina abantu nga ayina abantu abamukkiririzaamu. Eyo regimu n'egenda. Tulabye ku bantu ab'enjawulo ne tulaba ku bantu nga Mwami Nassantege Ssebaggala. Yalina amaanyi. My friend yalina abantu n'atuuka n'okulagira nga gwalagira bawagire ye Kano omulamba n'agamba akalulu mukawe beesi. Otegedde nti Hajji alagidde tuwe beesi akalulu. Oyo regimu n'ekola ki? Beesige n'ajja n'anyenya emiti. Ne kaba bwe kati kyengezaako okutegeeza budde buno Bobi yaliko olwaleero Honorable Kyagulanyi n'ajja nti Honorable Kyagulanyi bw'azze najje naye nkugereza abantu bameka Paul Kawanga Semwogerere kati abaaliwo be basobola obutampakanya naye abandabo olwaleero generation yaffe abasinga nze Ivan ndi musajja mukulu lwakunda baffe omubiri gwaffe tulina twebaza Katonda nti omubiri gwaffe tulina engeri gye tugukuumamu. Kitegeera naye nyina akantu kentadde ku status ne ngamba otulo tukola kinene nnyo okukukuuma ng'oli mulamu. Abantu abamu tebeebaka naye weefirizeeko ebintu ebimu olina okwebaka essaawa ezimala. Onaavuga eggwanga weebaka ati wuliriza oyazuuka bakuwambye olowooza ebintu ebiddako ebisobola okuyamba. Oli ero nangamba President kakati otugamba okuwummula sente zigende akakubuulire oba olina obuwummula otandika oluzirowooleza osobola ozifuna ate n'olemu okulowooza ki kyogenda ozikolamu. Naye ekyengezaako kutegeeza nti Kawanga Semwogerere ajja nga w'amaanyi. Nassantege Ssebaggala najja nga w'amaanyi. Besigye najja nga w'amaanyi. Buli ajja n'aba w'amaanyi ate abaako ne generation ye. Okitegedde nti Kawanga Semwogerere baali b'amaanyi era waliwo generation eyali waawo. Twali tukyali bato naye nga tutegeera ebigenda mu maaso nga tubiraba. Okitegeera Ssebaggala bwe yajja twali tukuze kubanze ku gali ya Ssebaggala naliko. Naliko kubanga ekya Ssebaggala nayo kyali kisinde. Otegeera nga olaba people power kyenyinza okugerezaako nakyo kyali kisinde nga kyamaanyi nga kirimu abavubuka. Omanyi kitegeeza okusindika emmotoka okugijja entebe n'etuuka ku bayita ababiri amusindika egyo emyaka. Nkugambye nze naliko Nassantege Ssebaggala era lumu ngenda kujjawo bu video bwange kubanga gye buli naye abantu abasinga olw'okuba twali tetunnaba kutuuka kubanga abantu bagamba nti batandise kutulaba kati nti tuzze ku bwa president. Nono omuvubuka gyali abamu balowooza mbu nakabitandika ebyobufuzi sitabize kati tubaddeyo eri nga n'abantu abamu abali mu bukulembeze olwaleero nga ffe tuli emabega waabwe tugamba kino kitegeeza kuva tetuyagalanga ku Mwami Museveni.
sirina we nali mwagaliddeko namwagalamuko emyaka egyasooka 5 ate nali nkyali kavubuka kato otegeera bwe yajja ng'agenda kale ekyasinga ennyo okulya nga nennyamidde ne ŋŋamba naye kali kino kye tuli kukwata mu constitution okugyawo ekkomo ly'ebisaanyi bwe yakyusa emyaka n'agulirira ababaka ba paalamenti ababaka ne bakwata ku constitution eyo by then yali Honorable Rebecca Kadaga nga yali ye speaker era ng'asobola okubaako n'ekyakolaawo Honorable Rebecca Kadaga nti ababaka ba paalamenti bangi bagulirirwa mu butuufu ekyo kyokka kyammala okumanya nti Mwami Museveni kyakunyiiza nnyo si kunyiiga si nze nzekka waliyo ne baganda bange abalala abavubuka abaatunulamu ne bagamba nyina abavubuka benjogera nabo ne bakkiriza ekyo nakyo kitone kiva eri Katonda kati ng'olwaleero waliwo abatandise okulizayininga emirimu mu kibiina kye nabaddemu kibiina ki ekyo kyolina okumanya nze nabadde wa National Unity Platform abantu nkubalidde Semwogerere nkubalidde Nassatege Ssebagala ne Kano Besigye ne nkubalira ne Honorable Kyagulanyi abantu bana bonna babadde bamanyi era nga bonna bakisinda Kyagulanyi akyaliko Kyagulanyi akyaliko naye nnyinza kugamba nti bwe tugamba nti Kyagulanyi olwaleero akyaliko kiki ekirobedde ekyalobera Semwogerere okutwala Mwami Museveni kiki ekyalobera Nassatege Ssebagala okutwala Mwami Museveni kiki ekyalobera Kano Besigye okutwala Mwami Museveni mwabataaliwo nga mulaba emirembe egyo egizze gibeerawo era musobola okutandika okumpakanya atyo omusajja ono w'amaanyi awo wennyini bwe kibeera nga ebyalemesa Kawanga Semwogerere Nassatege Ssebagala Besigye byonna emirembe egyo wadde obifollowing era ng'obiraba gwe omaze obicompilinga nti nno ogera biteeka ebbali oleeteyo ekipya esobola omujjako era mbitegedde bulungi olina ekipya ekigenda omujjako ekijjako Mwami Museveni olwaleero ge maanyi g'abantu ba nti bali bonna boyogedde badde n'amaanyi g'abantu n'okuba nga bakusinga kati nze ekyenjawulo ate onnaba kungeraageranya nnyo kati nze ekyenjawulo ekiyinza okundeetera nti Mwami Museveni avaako era nti nsobola omujjako n'ankwasa obuyinza ate mu mirembe Mwami Museveni akwasa obuyinza mu mirembe ate mu mirembe olw'ensonga nti abantu bangi balowooza balina endowooza eri erowooza nti tetukyasobola kukyusa ggwanga lino mu kalulu bonna ne Besigye yakyogera nti tasobola kukyusa ggwanga kati omulembe gwe tuliko si gwe gwa Dr. Kano Besigye si gwe gwo era olwaleero bw'otunula emyaka gya Dr. Besigye mutuufu okulowooza bw'atyo naye ng'olwaleero amazima amatuufu tusobola okukyusa eggwanga lino mu mirembe ne likyuka mu kalulu akawedde Kyagulanyi agamba yawangula kituufu yawangula mu kulabako mu ndaba eyange akalulu ka Mwami Kyagulanyi yakawangula lwaki tebamulangirira olw'okubanga yazimba sisitimu ennafu olw'okubanga nti kituleetera ne bannayuganda okulowooza ti munda mu ye abamwetoolodde asobola nga ali ku kituufu naye nga abamwetoolodde bamafiya bw'abeera yakawangula ne batamulangira okuba sisitimu ye yali nnafu gw'olina sisitimu gy'olaba gy'olina ennene esinga ku ya Kyagulanyi nga gwe bw'okawangula banaakulangirira yoweeri ekisooka ngenda kugoberera amateeka kuba tujjukira bulungi nnyo Mwami Kyagulanyi yagenda mu kkooti n'agamba nti abirekedde kkooti y'abantu gwe wakitegeera saakitegeera ate abantu bamukwasiza obuyinza atagamba abirekedde kkooti y'abantu gwe wakitegeera yali ategeera so gwe togenda birekera kkooti y'abantu ate already babinkwasizza nze nyina okubeera mu mateeka nze kennyini kubanga weegali nenkozesa obuvunaanyizibwa bwange bannayuganda bwe bankwasizza Mwami Museveni nakkiriza nti kati omuvubuka ono tumuwe ki tumuwe obukulembeze mu kalulu ka 2016 Besigye yagenda naye mu kkooti era naye n'atabikwasa n'atagujjayo okuteeka mu maanyi g'abantu naye kkooti n'egamba emivuyo egyalimu gyali tegyetaagisa kuddamu kalulu
Ataka aka Dr. Besigye kali kalala mu 2016. Aha. Mwaga mwejiri netegeetagiza kudda mu kalulu tugenda omukulembeze aliko. Kooti gwe tusubira nno naye bwolemerako eyinza kitwala bwekyo. Buli kimu kina time yakyo Ivan. Buli kimu kina time yakyo. Time ya Dr. Kano Besigye kyajja nti oli yali mulwanyi munne. Nti nze ndi muntu wa bulijjo civilian. Ate era n'abantu abasobola okuteekawo embeera nti sinze nsoose nti Honorable Kyagulanyi muntu wa bulijjo okitegeera nti olwaleero bannayuganda baamuwa omukisa guli n'atagukozesa kati nze kalyesuula mu bimu byenzize ndaba ebyo ebireeta obunafu mu opposition ebyo byenze no kyova olaba nzize nga ndi waaki nga ndi ku Namunigina ticket ki ekyakujja mu NUP osalewo gye bannamunigina kuba obadde nnyo loyo eri Kyagulanyi? Njagala kino mu kitegeere bannayuganda abandaba opposition oba oluuyi oluwagira gavumenti tekitegeeza National Unity Platform era tekitegeeza nti omuntu atawagira National Unity Platform oba avudde mu National Unity Platform tekitegeeza nti omuntu oyo tayagala nkyukakyuka. Bannayuganda ebintu bino tebabyawula naddala abavubuka generation yaffe tebabyawula. Njagala okuwa example. Lumu we twali twogera nenkugamba twali e Kampala eyo nga twogera nenkugamba nti omanyi ekiriwo Ivan abantu bangi balemereddwa okumanya kye bayita enkyukakyuka. Nze olwaleero olw'okuba navudde mu NUP tekitegeeza mbu nno siri wa nkyukakyuka. Ate ekibuuzo kiki ekyakujje mu NUP? Bintu biringa 2-3. Ekisooka njagala osooka omanye nti waliwo bye nalemeddwa okutegeera nga nze omuntu. Mu NUP? Yes, tuli bantu ffenna, tulina amaaso, tulina amatu, tulina feelings, tuwulira ate tulaba. Nti endaba ye ey'ebintu si yeyange ey'ebintu nze ng'omuvubuka ayagala okyusa eggwanga lino. Ebirowoozo byange tebigenda kugaana ya tebigenda kukulemya ggwe kukola ky'olina kukola kubanga ggwe naawe olina vision yo, because this is my vision. Okwolesebwa kwange nti lwaki navudde mu NUP nga tembadde njikiririzaamu nnyo waliwo beeremye okuteeka mu nkola ekisooka ye democracy. Democracy kigoyogerako? Kyenjogerako kino kigenda kutwaliramu ababaka ba parliament, kigenda kutwaliramu President Museveni, kigenda kutwaliramu naawe ali mu office wansi. Ivan, tewali nsonga lwaki omuntu ayagala eggwanga lino okutambula, omuntu ayagala ensi eno okukyuka, okukulaakulana, osobola okubeera mu buyinza okusoba emyaka 5. Emyaka gyandibadde egyo mu myaka 5. Kati democracy mu NUP yeterezezza. Wawe wolabe we yasobye. Ani nyina we nabadde nsomako article gye nabadde nsomako omukulu Yoweri Sanyonyi n'agamba mboyo tetumumanyi si wa National Unity Platform. In fact n'abamu bagambye mboyo wa FDC. Ezo obulamu bwange bonna mbadde nzize mpagira bisinde. Era kisinde nga kyenkugambye nawagira kisinde kya Nasante Bagala, rest in peace. Nenzira munzizeemu kuwagira kisinde kya Kyagulanyi. Nenziramu ne nyingira dati pate. Kakati kye kikufuna okubeera wa NUP. Ekisooka ye kadi. Ogirina? Njirina. Oyo njajja kulaga wano. Kadi ye NUP ogirina? Njirina. Ate kati mbadde mu kulembeza already nga nze mwogezi wa Nakaseke. Nga be bakuwa obuyinza abe NUP. Bakwata obuyinza ne babuwa registra. Registra mumanyi registra ne folk person abo be batwala district. Era nabo mu Nakaseke bampa obujulizi. Muno Nakaseke bakimanyi bulungi nze mbadde omwogezi wa National Unity Platform. Era bakimanyi bulungi nnyo mbadde ku bukiiko. Registra folk person yabeeranga chairperson wa district. Kati okuleka buno obukiiko obuzzeeko emabega bwe balonze badde navaayo. Okitegeera? Naye emyaka gyonna gibadde emabega. Mbaddeko ebbanga libadde lya myaka gibadde 3.
nga nze enkola ebyo era nga ne ku kitebe enkiika nga nakiika ekamwokya ne tuvaayo tudde ekavulera nga nkola ki nga nkiika naye kati sincerely omuntu omukulembeze oyinza tovaayo gwe n'omanya nti obusibwa nakyemalira olwo n'ovaayo n'ogamba nti oyo tabadde mukulembeze waffe oyo tabadde memba ate nga nze nina ne kaadi kaadi bajja kukkiriza ngo namba ki gy'olina nina kaadi oyabaye nti kaadi ebeerako ennamba namba kyeyiyo mpanvu nyingi sizina naye ngenda yita kaadi wano njikulage Ivan ngenda yita kaadi njikulage tomanyi namba yo naye ng'oli wa kibiina ndi wa kibiina era njagala okujjawo kino kati anti ekibuuzo kyange tonnaba kiddamu lwaki navuddemu ensonga eyo nti lwaki wavuddemu ati nkugambye ekisooka kya democracy temuli democracy omupimira ku kinti ekibiina kya NUP enkola y'ebintu engeri gye babikolamu obadde oyagala bagikole batya nga bo bagikola batya kati ate ojja kuba topic ndala enkola y'ebintu engeri gye babikolamu Ivan tukkirize tugaane si nnambulukufu olw'okuba nze nvuddeyo nze ne mbagamba nti wali tewali democracy naye kati ogenda laba ne munnakaseke mu nokolayo abantu nokolayo instances zibadde onoogamba okusinziira ku kitebe bakola kino ogamba ndokolayo abantu abo bo batandise eddolokoka nokolayo incidences zibadde onoogamba okusinziira ku incident eno eyaliwo ababaka aba ekibiina ruling arm mu NUP yakola bweti nga kyali tekirina kukolebwa bwe kityo ekisooka ebyo nno bingi Ivan tibalagambye eyo topic nene eyo topic Ivan nene gwe kyolina omumanya kubanga ebintu bye tulaba bingi ebiri mu bibiina ebyenjawulo nga teri bantu bavumu balinga Kalyesuubula basobola vaayo ne babyogerako lwaki abantu abo kati ate waliwo ekiseera ekintu ekiriwo kubanga nze beegula nti babawe kaadi okitegedde abantu abo ng'ebikyamu babiraba otegedde mu nuupu si nuupu yokka naye tonnaba kwogerayo n'ekikyamu n'ekimu n'ekimu nagambye eyo topiki ndala ate nnene era tuveeyo eyo tudde ku byogenda okukolera abantu nkugambye nti kati ekyo kiriwo ekinebwe ekiti tudde ku byogenda okukolera abantu awo obadde nnyo musaale mu sekita ya entertainment era obaddeko ne manager w'omuyimbi kyesimanyi oba kati aliriddawa oba mukyatambula mwenna yangulo gyali mukwano gwange ng'omuntu ali eri nze ndi eno ye nze namuleseeyo wavuddeyo omuyimbi wo n'omuleka muyimbi namuleseeyo ani agenda okukubira endowooza yange si endowooza ye otegeera byawukana naye bino ebyobufuzi ate byo tebitwawula kutujjako mukwano guno gwa bboodi kambuuze bw'obeera olemereddwa okuinfluencinga omuyimbi ogw'omanaginga akwegatteko ogenda kuinfluencinga te bannayuganda bonna kwegattako kyebayita talent manager omuntu simumanaginga nga ye omuntu n'ebirowoozo ate siyinza kuteekawo kakeegi ne muteekamu nti gwe olina kugoberera Jamaalu ontegedde nti ye alina endowooza ye ndaba gyalabamu ebintu ate ekisooka ye si munnabyabufuzi ye muyimbi naye nti kyajja nti ng'ate yayina okubeera nga olw'okuba oli muyimbi munne nze siri muyimbi nze mba managinga mu managinzi olw'okuba oli muyimbi munne Ivan nga kitegeeza nti mu ngeri emu oba endala alina okubeerayo kitegeera nti batono nnyo abasobola okukkiriza n'agamba ate jangu oba tugende ffenna beki naye nga mukwano gwange ate naye bwe munnyonnyola ensonga aziraba naye kati bannayuganda ogenda bakakasa otya nti nno bakwegatteko ekisooka njagala ekintu kino tukigeneralizinga nnyo ebyobufuzi si byampaka era nze ebyobufuzi byange tebigenda beera byampaka ebyobufuzi byange tebigenda beera byakulimba ebyobufuzi byange si byakwefuula ebyobufuzi byange byakwogera mazima kati entertainment sector ogenda gikolera ki sector bambi kyannaku nnyo nalabye bapromota nga bali eggulu lino eggwanga mwami Museveni engeri gyali kuttemu munnange yeewuunyisa etuuka n'okuvunnamya abantu n'okusabiriza buli kaseera nga bo balowooza yeeyina okubawa okibaja abo abasajja bakulu bapromota benalabye basajja bakulu balwana n'abi omulala omu baamukubye nobati yejjeemu essaati neŋŋamba
Ivan njagala nkubulire abasajja balagira ddala abantu nti abantu balina basaba busabi n'abantu abakulu kati nze regime yange nfuuse omukulembeze w'eggwanga ebisinza bikkiriza kubeerawo wabula anti ebivulu bibasala ba promoter tebaba na ssente ebivulu kituufu bibasala naye gavumenti eyinza kukola etyo bayamba nga tebagenze kusabiriza kitegeera ekisooka toyinza kukwata obuwumbi 15 n'obuteeka mu sekita ya music n'obuwa abayimbi bokka because oyina wakati golayizinze nti abayimbi bano bali bokka ate ekifuula omuyimbi nze manager mbeerako producer abeerako promoter abeerako fe abantu abasatu manager promoter producer fe tukola omuntu oli omuyimbi gwe gwolaba kati bw'oba tondowoozezaako that's why olaba nti basobola okukwata emmoloka ne bagenda eggulu ne bayombera nayo nga balwanira essente ze wawadde abayimbi ate nga be bakola omuyimbi webayi batuufu batuufu naye lwaki tojjaawo mbeera eyo kubanga gwe bakuleebeeta buleebeesi teekawo factors ezisobola okubayamba bo ne batuula nga tebasobola kutuuka ku mbeera eyo ategese ekivulu kya millioni za 5 oba 3 nze nage ekivulu kyansalako nakitegeka ne kinsala mu 2018 nategeka yanga mulo nansala namutega wali ku namasuba gwe ali mukyayanga mulo live concert baku kino ekirala ekizeeko ne waliwo ekyasooka ku front page yes twali ku kyalo naye batajja abantu sente zonna ze nateekamu ng'ate zaali nnyingi nayina patana wange bamuyita BMK ne tuteekamu essente ne zifa naye mu kufa kwazo olw'okuba twali tetusobola kgenda kufukamira ate bapromota mujje tugende wa Jenosali musale mutukwate ole twamanya nti tukoze losi wabe zakyali millions ngaago sente ne zifa ne zisirika otegedde naye promoter ategese ekivulu ategese muyimbi gwe wakwatidde obuwumbi n'omuwa naye nga tolaze nazo nti waliwo strategy egenda okuba nti muyimbi agenda kufuna bwati ne bwati because sente zulaba obuwumbi 10 wa 15 ezo sente waliwo obubondo obutonotono ababuziganyirwamu nga abayimbi bangi nnyo mu regions ez'enjawulo mu western mu north mu east nga bangi bambi balina talent naye tebasobola kufuna wadde studio ey'obwereere nawulirako wano gundi yakola studio ey'obwereere naye nayo nawulira nti ate abaana baŋŋamba mbu olina okusasulayo kaakasente gundi bebekulu alina studio awo muzeyimbu yamuwa studio anti oba olina osasula ez'amafuta ez'amasannyalaze lwaki ebyo bibeerawo masannyalaze for what studio eyo bagireeta olina osasula gavumenti yakuwa essente osasule promoter no osasule producer ebyuma mu ebiri omwana alina talenti asobola okuyimba ayingira ayimba oluyimba lufulume tomuggyako wadde 10 euro gavumenti eba eyambye omwana ono naye kati gwe bw'omukwata abadde asobola okwekwatira emitwalo 2 n'agende wa Ivan yatandika ka studio ke ne bakola kati gwe bw'okwata emitwalo 10 n'omusaba emitwalo 10 oba 5 oba otodde kugira ekitolo kye oba okitta naye ngamba kikuba nabitone banabitone tuweberere mulonde kali esuubula nti kali esuubula ono nze ngenda kutumya ekintu kye bayita copyright law kikole kubanga gavumenti egenda giteekawo eri mu parliament bana togiyisa bizze byogerwako naye nga tebikolwa kati kwogera biteeka mu nkola birina bbeera mu nkola kubanga njagala mpa example y'abayimbi nga Michael Jackson okimanyi nti abazzukulu be bakyalya ku ssente ezo era bakyaganyirwa mu ndongoye gye yakuba okitegeera kati mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti Ivan bw'oba otaddewo copyright law ng'ekola olwaleero abaana ba Ssebaggala abaana ba Hamani basudde abaana ba Kafeero abaana ba mwami Sebatta mwami Kasozi abaafa bonna abagenzi nti twalaba bakolera gundi Sebatta ekivulu abantu ne basanyuka nnyo ne bakola batya naye yandibadde tatuuka ku mbeera eyo kennyini yandibadde akyetegekera kubanga alinamu akasente oyo omusajja ayimba ennyimba nnyingi nnyo okitegeera era akyali mulamu the living legend kati yandibadde nga teyeeguya tadda kubanga nalaba wali baali bakayana ne bigi apesede zange olololo teyampa sente okitegeera ne bamala ne bakkaanya n'amuwa kati nze kyengenda okukola ng'omukulembeze teeka copyright law mu nkola promote ono naye yeetaagamuko okumukolera strategy nti wano awantu wogenda okujjanga ssente
singa okoze boti ne boti singa otegeka ekivulu ne kisala ate ekivulu ekyo sente zireete zibeere mu bantu abatuufu kubanga ekisinza okwonoona gavumenti ya Uganda mu sekita ebeerawo awo ng'etambula oba ne wabeerawo ministry nga weeri etambula nga ku 100 kuliko abantu abatuufu abo 98 bonna baagala kwekkusa na famire zaabwe ekiremesezza Mwami Museveni. Kambuuzeemu ebyobufuzi wabisoma oba obizzeemu buzimu ekana? Ebyobufuzi nabisoma ate sitandise bitandike kati. Ebyobufuzi nabisoma nti okugenda okukola diploma mu mawulire nali nsomye ebyobufuzi. Ebyobufuzi bino ebiseera ebisinga osanga nga biri inborn kisooka n'obisoma nga bakitaawo be babikusomesa ab'omusaayi nga babikubuulira because mbadde mukulembeze. Ekyokubiri ogenda n'ogattirizaako bu certificates obw'enjawulo. Bu certificates buno babulabanga obuli awo obutagasa. Naye bwe ngenda mu institution gye ndaze yonna mu institute yonna gye ndi ne ngenda ne nkola ka certificate ne mala ne ngenda awalala ne nfuna ka diploma ne ngenda awalala mba mmanguka mbeera baba banjozaako nga bankubako enfuufu kati kyennyina okukolera abantu. Wabisoma otya? Inborn bazadde we babikusomesa oba certificate zino zirina era certificate zirina ez'ebyobufuzi naye ate ekyenjawulo mu matendekero ki? Ekyenjawulo munze ku Victoria School nakolerayo then ne Nakaseke waffe nayo nakolerayo. Victoria School of Beauty? Yes, liri Natete. Liri Natete. Then nagendako ne Nairobi nefuna omukisa ne nkola ka certificate. Nafuna ka certificate naye nga political science ne nkasoma ako kanyongerako nnyo ate kaagenda ne kongera ku musaayi nga nze tata wange abadde mukulembeze batata bange badde ba meya Nakaseke tata yali chairman Ssentebe yali wa muluka mabega Ssentebe n'avaayo kati ebintu bya Mwami Museveni olw'okuba nti baamuleeta ate tata ye yanyiiga nnyo naye kati ne bagezaako okuntereeza bakitange basirikale naye baafa. Anti obusirikale n'ebyobufuzi byanjawulo. Anti kati abo bali we baafa. Kati ono yali yayamba Mwami Museveni naye teyakwata mundu nakigamba luli teyakwata mundu yali musajja munnabyabufuzi ng'amubalira. Yabaliranga Museveni. Webale nnyo. Kanaawe yakubuulira. Tata yambuulira amazima. Nambuulira kituufu. Awo nnyini mbadde ngenda okubuuliza ekibuuzo. Waawe nkubuuliza ekibuuzo. Ebyenfuna by'eggwanga ng'omuntu eyasoma ebyobufuzi mu bukulembeze bwo ogenda bikola otya okulaba nti nno bitambula bulungi kuba abasinga bagamba bidobonkanye. Vane olaba kati waliwo ebintu ebimu bye tulina okumanya. Ekizibu abantu be tutambuliramu bagala kutta ideology yaffe nti obukulembeze buno obwa Mwami Museveni bwajjanga ekigendererwa kyabwe kyakutta ideology z'Abannayuganda. Nze ng'omuntu era wenkwatira obuyinza bwe njagala kugezaako okukomyawo ideologies z'abantu endowooza zaabwe enkola engeri gye baali babikolamu because njagala kuwa example bajjajjaffe emirembe giri emirala balina za ideology abanyankole bennyini be mantandikirako baali bagagga abateeso baali bagagga abasoga nga bagagga abaganda nga bagagga naye olw'okuba Mwami Museveni bwe yali ajja mu buyinza omanyi yakuliyetingawo 50-year plan yajja n'emyaka 5 kubanga yasooka n'atutwalamu 5 yasooka n'atutwalamu awo emyaka egyasookawo nga tutulonda olwagira n'aleetawo okulonda naye nga ideology yali ya myaka egyo n'akakundike kati ate ye nga ye omuntu yasukkuluma ku banne emyaka 5 n'ateekako 0 egiba 5 egiba emyaka ago ideology gye yayina bano si gye baalina abalala be yajja nabo Dr. Besigye si gye yayina bamwami Mugisha muntu si gye baalina bamwami Amama Mbabazi si be baalina balina ideology ya myaka egyo 5 Mwami Museveni yayina step ye mu maaso ye president nayongerako 0 negifuuka emyaka egyo ne bagifuula 50-year plan bakatambula kaago tegeeza tubulayo emirala 10 nkujjira baali tebanafuna muvubuka kali esuubula asobola okunnyonnyola bannayuganda n'abavubuka abali eyo ababuzaabuziddwa abavubuka mubuzaabuziddwa nnyo
ekyo njagala okikkirize. Bangi balowooza nti gavumenti isobolokera ku makya n'ekyuka. Gavumenti tekera bukezi ku makya n'ekyuka olw'okuba mmwe muyina force nga musabisa kifuba. Awo twavaawo wetuli olwaleero kunnyonnyola kigambo kyange n'ekinyonnyola Ivan n'okigega gwe n'ogenda n'okibuulira munno ne munno n'akibuulira munno nga te si byakulimba nga bannyonnyodde ebyo abantu babitegedde ati byanjawulo gwe mu bannyonnyola byennyonnyola wali obiwulidde nkunnyonnyola obukugu bwange mu by'obufuzi bwe nnina nti ideology baazitta gwe kyogamba abaganda ba leero oba abasoga ba leero oba abateeso ba leero oba abanyankole ba leero kyogamba ffe guno omulembe gwaffe tuli basiru nnyo. Kati ku byenfuna by'eggwanga gogenda bikola otya bitereere awo wenzija nti ebyenfuna by'eggwanga njagala kino wanga eno yabale topic namba nga njagala kusomesa bannayuganda eyo tujja kujja ku byenfuna byonna oginnyonnyolerwa yonna naye nga tumbawumba ekizibu kya Uganda obudde buno kiki ekisinga obukulu? Ekisooka nga sinatuuka ku kizibu ekyo nga bwe tuli tumaliriza nsaba bannayuganda n'abavubuka tulekeraawo okwekyamuukiriza nti tujjako gavumenti enkya eyiyo egenda vaako ddi? Kale bwevaako kyekiddako kale tugijjeeko olwaleero agigyeko ng'atufuga just like that. Ate tewaliwo sayansi nti bagenda sooka bagitwale mu lihabu edda kirimu sayansi agigyeko ng'atufuga. Okwo kwe kusaanawo kwa Uganda bwe tugamba nti ajjajje Uganda tesobola saanawo olaba ekitta abantu e Rwanda ekyasaanyawo ggwanga anti byaliwo ebityo nti olwaleero ye Kagame Uganda Rwanda yonna y'Abanyarwanda otegedde era okukwatako bukwasi nga kino kyali mu 1994 n'ogamba nti oyo mutuusi oba oyo muhima muganda wange osibira mu kkomera ye yabagamba ffenna tuli Banyarwanda tewaliiwo byakusosolasusa mawanga tewaliwo kisse eggwanga lino kubeera nga tusse endowooza abakulembeze abali mu buyinza basse endowooza z'Abannayuganda ideology zentegeeza kyekyokubeera nga tulowooza nti omuntu Ivan tasobola kukolera Mbalala ng'asula Kampala, omuntu tasobola kukolera Gulu ng'asula Kampala oba tasobola kusula Gulu ng'asula wa nalike Dubai. Ne Dubai abantu bakolera Kampala naye nga basula Busia nga train etwala eddakiika 23 ng'eri Busia oba ddakiika 2 nga yakoze eki natusedde Busia nti omuntu ng'akolera eri Mutukula naye ng'asula wa Kampala. So kitegeeza ki? Kitegeeza olwaliro ebyenfuna singa mba nkutta obukulembeze bwe naabikwata Ivan ne mmanya nti kati ngenda kutambula sekita y'abalimi njirina omulimi oyo asobola okuba nga waaba alimye ebintu by'Embalala oba Nakaseke wano we tuli asobola okubikwata bulungi nnyo n'akola ki n'abyejjako ng'ate tayingiddwamu mu transport amakubo malungi buli kimu kirungi oyo njabba mmaze omutegeera. Omulunzi w'aba Embalala nti amatage gazije mu nte mu Ghana nti naye kennyini asobola okugatuusa nga gakyali malamu nga transport waali kubanga system budget eya railway ekyo mukimanyi bulungi nnyo yafa.